nga yeesigamye ku kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essula ya 3 okuva ku lunyiriro lw'omunaana. Omulabirizi David Living Stone Kiganda asoomozezza abakiriza okutwala obuvumu mu buli mbeera gye babeeramu basobole okwenyumiriza n'ebyo bye balina. Omulabirizi Kiganda ng'akozesa olugero lw'omusajja eyabeeranga ku wankaaki ya yeekaalo okumalira ddala emyaka 38 naye nga tagiyingiranga munda. Asoomozezza abakiriza okutwala eddaala ng'omusajja ono lye yatwala n'ayimusa okukkiriza kwe. Olwo n'afuna ekyamagero kye abantu ne bawuniikirira mpaka ng'omuntu ayimusizza okukkiriza kwe okuva ku ddaala ery'okuweebwa obuweebwa n'awaguza ajja kusigala nga yeekubagiza wakati mu mukisa. Namulaba nga yanyiiga maama yanyiigira muganda wali obulungi naga akole bibye nange nkole byange. Ne mugamba gwe obonaabona nga muganda wali bwa naga akole ebibye nange gwe toddiranga obwavu n'obugattamu emputtu. Toddiranga bwavu bugattamu mpondo. Ebitaala nga byakwata ng'oli bubi nga wagwa mu kinnya kya fuuti nkaaga. It doesn't matter ni akujjayo. Buli aliwo ng'asobola okujjayo gonda weetowaze akusikeyo mu linnya lya Yesu. Omulabirizi era asomye ekyawandiikibwa mu Samwiri ekisooka essula y'e10 okuva ku lunyiriro lw'omukaaga ekitegeeza nti singa Mukama amala n'akujjuza omwoyo gwe olagulira wamu n'abo abalagula era n'osanyukira wamu n'abasanyuka. Omulabirizi Kiganda wano wassinzidde n'azzaamu abakkiriza amaanyi nti wadde embeera eyinza okulabika nga etammuka buli kimu kiriko ekiseera kyakyo era ng'ekiseera kye kino abakkiriza okwetwalira omwoyo wa Mukama okufuna ebyo bye babadde balaajanira okumala akaseera. Bayibuli si ebyogera nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo Yesu kyafaafuuka ekitonde ekijja ebyedda byonna nga biweddewo laba bifuuse bijja. Mukama akunkyusize ofuuke omuntu omulala. Bino abyogeredde mu kusaba okwabaddewo olunaku lw'eggulo ku Christianity Focus Center e Mengo Kisenyi ku lwa Kingdom TV. Madri Nabukeera ne Kiwika Steven amalindirire. This is Kingdom TV.